Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Kangende. Ngolumba na muyayo. Nga numba na muyayo. Ngotula mu motoka mugenda. Nga tutula mu motoka tugenda. Ng'omuyaya omusajja muwala bwangula kunzija kweno police nga ntwala ewuwe. Nga ngenda ntuuka ewuwe bana emirimu gy'oli omusajja gyali soft. Banaye nga akuwumuza okola nali nkola mu biwoofiisi ebyo nga ngendayo kumuyamba kutereeza woofiisi ye like yalinga bana abalina zino zolaba ziki bine omubeera woofiisi nga erimu bitabo biki ebyo bityo stationary biki ebyo library nkola ya library bisomebwa naye nga mukola oluusi nakutwala ewe n'omulongoosezako mu lujjalo n'oyozayo emmotoka yeemu banenga emirimu miweweevu banaye era natuukawo ne ŋŋamba mukama katonda singa akinkolera nenkola emyaka gyange gye njagala kuba kaali kagenda kunnyongeza kagenda kumpa miliyoni nga 2 kaali kasekutwayo ya myezi 3 kakampala 15 naye gayooli gye nava omuwalabu oli eyantwala e Saudi n'alemezaamu ebintu n'abitwala mu kkooti teyawummula anti kati jjukira ye aba ategeera buli kimu by the way otuuka eri Saudi Arabia bakutrakinga okuva ku ssimu gy'okozesa nti yalabanga location yange wendi kitegeera pasipooti yange jjukira yakyagiina ye obuweerero we bwali Franka kubanga deri bali bampita Franka nti gemanya gange ng'ayagala kulaba nti oli Uganda bakutadde Uganda nga kati n'abitwala mu kkooti n'agamba oyo n'awaabira n'omuwalabu eyangula n'amuwaabira obulamu n'abunnemesa gwali guwezeeko omwezi awo ne bampita mu kkooti nengenda n'omuwalabu wagenda mu kkooti ye Saudi ogenda bakuwaabira n'ogenda mu kkooti ye Saudi then koolo oyo omuwalabu teyajja n'agamba nze nasazaamu visa ye mwagala Uganda ye nga ye gundi gye yateekayo nga newe olina sente mmeka kakusitopinga nga kalemera kujugako kaali kagagga kananyini banka eyo mu Saudi nga kalemezaamu ne kagamba sebo olina mujja Uganda oba omwagala omukozesa ne kamugamba kati mugenda mu kkooti nga ruling already weeri okusalawo kwa kkooti already weeri kati gwe naawe gwalina omukozi oyagala kulaga nti omwagala naye nga n'oli eyamuleeta agamba bw'aba tankolera adde Uganda fenna tumufiira gwe omunone Uganda okitegeera kati nze bwe buzibu nayitamu nti omulimu ngufunye Yesu omusajja mulungi gwensanze ayina amaka gamu omukazi ayina omu ayina omwana omu kugamba nga tewali yadde emirimu gya kuwonyaawonya emmotoka ovuga tewusiya pressure kugamba nga nempulira nga emirembe engifunye kati ate oli omuwalabu oyandeta ye ng'alemezaamu twagenda mu kkooti emirundi egi 3 ogwasembayo namuwoleza ddala misango kati ogwasembayo yagamba nasaza ddamu visa ye nebbanga linamu okufuluma eggwanga 90 days ali mu overstay kati okolanga muzi wa misango Saudi Arabia ekitegeera bato kyali mu mateeka oliwo omumenyi w'amateeka mugwira oli mugwira kalas genda Uganda kati gayi ono gayi bambi n'alemererwa ono yangula ng'akasajja kamusinga ssente ng'ateekayo tugeze ng'onateeka miliyoni 5 ateekawo oli 10 addayo alina okuddayo kitegeera otuuka n'olemerera oli yali nanyini banka tafiirwa alina amakampani manene mu Saudi Arabia bamumanyi mugatosobola mwesimba bambi ono yali yeeyiiya yalina sente naye nga oba mu kusente oba weeyiiya kwokitegedde so n'alemererwa yali muvubuka n'alemererwa n'agamba Frank biganye kati ekkomera eryokubiri oliyingiramu eryo eryokubiri mbadde nzija nti ekkomera eryokubiri ndiyingiramu bwe nti onaga Frank biganye era boosi waŋŋambye nkuvuge nkutwale ku kkomera gye nakujja kukomera ate era gy'abakuzza awo byali bikyuseemu yanvuga ku makya nantwala ku kkomera gye yangula ngola amateeka ndowooze gamukutte bwe natuuka ku kkomera gye yangula gayi kye yakola nandekayo nampa nesene mbambi oli omusajja yali waddala
nali nakakola omwezi gumu nenako bazalinga 15 nga nkolera 15 n'abala sente yali yansasula omwezi ogwasooka n'abala ennaku 15 n'abala ennaku 15 nazo nazimpa nakuwayo olusango n'agamba genda ebyaddala omusajja akunnemesezza naye bwe buli boolo kuba gwe oli mukozi ndiddamu nenkufuna naye nga naye akimanyi taliddamu kunfuna wakati emyaka 5 gye bakubaaninga aliddamu kufuna koti ye akabatema nti passport twagitaddemu emyaka twagikubye nga bagikubamudde era nagenda ku poliisi ginagisanga nga gye kagiteeka kati ne banyingizawo akakomera baali bakanyingiza namalamu awo essaawa zaalinga 3 wodda era bakuyingize baddamu ne bakuyingiza ekkomera ne banvuga ne bantwala ku kitebe kya eringa banenjerabidde Minister of Jawazati eri abo bagita Minister of Jawazati bisibaya biki kati gye bantwala eyo eringa wona alaba bakutwala bakuba bazibanga migration babanga biki like jogenda ensonga z'omugaza Saudi nga internal affairs bakakaseni toyida musango bakebere passport yo balabo bato tuwatta muwalabu yenna oba tewakuba muwalabu oba okitegeera okukonfaminga nti gwe newe bakuza ku office office ye kugulya tiketi odde muki mu Uganda kati munnange akayaye kantwala kankomyawo wano kumbe tiketi zekagula kali akasajja ke Saudi ziri fake etiketi yenzize Uganda eri fake kagala mbonebonere mu Saudi ne babula kakuwa kati we kubantwala bakwata ne banvuga muganda wange ne bantwala okunzija kukomera wano gye banzija ne banvuga ne bantwala eyo munda nga simanyiyo nga manyi bagenda kunzitira eyo bagenda kunkasula abapoliisi mu motoka bwabo bugundi bwabo ne bantwala ne banteeka ku kwekyo ekitebe ne bakebera ne bampisa olwo bikyuseemu olwo tebaagala mmanya muli ku mpingu muli ku bakuteeka ku mpingu babateekakaawo bakusiba wano n'olumala ne bakusiba ku kigere ne mubanga muli babiri olwo bikyuseemu kandi wali ndiligale jjukira mbadde nali bampa 90 days ne stafuluma ggwanga byakyukamu kati gaayo eri ne banvuga kati eyantwala omusigale eyantwala abantwala ne bansuula ku ekyo ekitebe bo bandekayo bulesi abasirikale kati balina okukebera passport bakofayo toli muzi wa misango passport bagikulekera kolo bagireka mikono gy'abali abalala bankebera ne bakera nti siri muzi wa misango ne banta ne baŋŋamba toli muzi wa misango era okkirizibwa okudda mu Uganda tiketi yange ne bagimpa ne bampa n'obudde bwe nnyina okugenderamu naye okuvaawo kwekyo ekitebe okutuuka ate nsobola okugenda ku airport nze twavulinga ove mu nsi yaabwe ate nga tewali kibakuwadde flight yange yali bagimpa leero naye nga flight yange yakubuukamu ennaku nga 2 etuuke muganda wange nabonaabonerawo olwo ebyokulya nabivuddeko nasibye enjala olwo ne ziri musawa nga 6 gwa kiro simanyi wakudda bamaze okwefinishing empapula bazikiri yalinze simanyi wakudda kinakola nenkwata era nabiri mbirina of course nali mbirina ne ticket kinakola nga we nafuluma ekyo ekigundi ekitongole kyabwe okufuluma okudda wabweru nga sirina wentandikira bansuulayo nekinakola kwe kukubira wali omukwano gwange esimu bagikulekera esimu bagindekera ebyesimu okugitwala byagitwala mu prison ate gye nagenda ate mu maaso kaabo kati bantwala ne bandeka wabweru awo nenfuluma we nali neŋŋenda nenkubira mukwano gwange bayo mutasalimu ali mu Saudi Arabia kati yali driver naye akola irigale sijja kumuwaayira kuba era yava mu company namukwera nemugamba blood okimanyi flight yange ya nnaku 2 mu maaso ne sinawe ensula gaayo oyo era abantu naye nkwebaza nnyo Salimu yankwata n'aŋŋamba funa taxi ekuleete wano
wendi ojje yadde ndi driver naye yali bali yali driver nangamba jankusuze mu bumenyi bwa mateeka ennaku ezebbiri kubeera olwedde bwe walimu okitegeera nansuza naye nga naye singa bamukwata nga yansuzizza omulimu gwe guba guweddewo kwegamba ya sacrificinga neninya taxi yali yanusunga mitwalo ng'esatu riyals neŋŋenda nemusanga nenyingira kalumuke kaali kafunda nga bomanyi ensisiiyo bakamuwa buwe nenyingira netwebaka nafumba wemmere nendyako enjala yali ennuma netulinde ennaku bbiri zikole ki ziwere flight ngende ku flight nga lukyankera ku makya nga ngenda ku flight yange yali esaawa bbiri zakyo siryerabira nentuuka ku bya flight nentuuka ku kisaawe kye airport natuukayo saawa nga 9 ogw'ekiro era ye yantwala Salimu yafunye akataxi nali ngenda saawa nga flight yange yali saawa 12 ez'okumakya okujja e Uganda kati bwe nagenda ku check-in okuteekayo passport nenteekayo tiketi siryerabira nnyonyo yali Ethiopia Airlines ne baŋŋamba boss tiketi yonfu togenda kutravolinga either gula tiketi bakuwa obudde obulaba ogenda okugenderako oba kubira ofiisi yo ekunone wano oddeyo bakugulire tiketi so Abbas embeera yanfundirira nga sisigaza yadde 10 kya ssente sisigaza yadde Saudi yantokyalingamuko ebiseera ebyo nemmala neŋŋamba kati wano nzizaako ki gundi Salimu nemukubira ate Salimu nga yavuze boosi we bagenze lugendo nga bonaava wano nogenda wawa ne wasinga okubeewala ng'ova obudde Uganda gulu wala yewe wako Uganda yeringa gyekoma kati Malaba tugambe kuziboda yali gyeyavuze waali wala nga ne waba agambye kudda kunnona ayinza kutuuka nga nkeera kitegeera so byali biwanvu bwe nakubira kampani yange oba office eyantwale Saudi nembaga abannange boosi wange yangudde tiketi nfu yabadde ayagala mbone era ayakyayagala mbone abonere mu Saudi wekyoba olina omumanya oli omuwalabu nga yasazeho okubonereza mu ngeri yanjawulo kati ne baŋŋamba ne bampeereza esimu yange nali ngiyina ne bampeereza location aba office ne baŋŋamba funa Uber ekuleete wano ku office ne bagamba naye ngensaba nusu 10 gye mitwalo nga 10 oba wali walako ne baŋŋamba tewali buzibu lennya ojje bwe natuukayo ku office olwo nvudde ku airport nsiibye enjala ennuma nasiibawo ng'obwongo bwesibye nga ba office tebasalawo tebanziramu message tebaziraba nakeera nembeerawo navaayo sawa nga zaalinga 8 ogw'emisana nze yagenda ku sawa 7 ogw'ekiro ku airport neŋŋenda nenkomawo neŋŋenda ku office kati ku office namalawo wiiki zange ezi olwo nno weegayirira ki either bagulire tiketi okomewo e Uganda oba bakufunira ekirimu okitegedde bagenda okugula tiketi ng'omuwalabu yateeka ng'omuwalabu ye yakansolinga dde ebyange mu system ya Saudi Arabia tokyalina kyosobola kukola okitegeera kati either okunziza ku ew'omuwalabu omukadde muteese oddeyo okole akolera ebipya oba okutwala ku deportation ya prison odde Uganda nga ku kifuba awo tokyateesa tebikyalimu kuteesa byafuuka bizibu kinakola nagamba namalirira Saudi kanjifulume n'okulaki nembagamba awo namalawo ku office emyaka wiiki mmeka naye nga buli lunaku bakusuubiza tugenda kuyambako tugenda kugulira tiketi twogera ne boosi walabe nga ajja mugundi eno twogera nabeera awo muganda wange bakera ku makya nga obulamu buganye bannayuganda bannange buli kanaku banasonderayo 10 200 abannayuganda abali eri bakadaama era bambeezaawo bannyamba kubanga ne ku office tewalinga olunsi ebyokulya tebafaayo ng'olina okwebeezaawo olunsi then ne bankera ku makya ne banvuga ne banziza
kukomera ne bakutwala komera ate siri naliko lino lya prison gye bantwala nentandika nensiibayo kutwaza kukomera anti kati okutwala eri wewali final webateera abasibe webalinga webateera bano okola irigale wazza emisango bakuteekayo n'okola obusibe bwo bwe bakusalidde n'omala nodda e Uganda kwega bakugulira tiketi basooka ne bakusiba basooka ne bakuboneza naye byonna biva ku boosi wo oli yakukola ki ayagala obonebone ye aba yakuteekako ekoligoli ye ayagala omalayo ebibonerezo komera shuwadiri wogenawo bawakudda Uganda eryo komera kasita bakutwala awo ku deportation center mwago ma prison gaabo oba olina kudda Uganda oba otya nowomalawo emyaka egi kati watuukawo wasangawo mbeera akya embeera eyo yali wali blood kati kale nasiibawo nga tebannankolera ku mpapula zange zinyingiza prison watuukawo ng'ozze kuyingira komera nga gwe yeereese nasiibawo bwe nasiibawo bantwala butwazi kofiisi aba office be banvuga kolisaba wali ebintu bya Saudi balina information bo oyo kati mumutwale ne bantwala ne bandeeta kye bakola kwe kunnyingiza mweno prison muzino eyo miniso ate biera biddemu ebbanga lino ddene jawaza ati eyo banteekayo ne baŋŋamba wano woyina okufulumira omusajja yandeeta ye yaŋŋamba wano woyina okufulumira Saudi Arabia otambudde mu makomero ogenze ku bitebe ne wano woyina okufulumira ogenze mu makooti tebikola wano woyina okufulumira era wano wotafulumirawo manya omusango guwaziza mukulu omusajja yanvuga bwe yaŋŋamba naye ng'olugendo lwanvuze okuva mpaka Masaka ngankooye neŋŋamba kale kyonna ekiriwo nensaayo empapula passport bazinjijeeko awo bankolera empapula awo ziri mu Lwalabu sizimanyi ne tusiibawo ne tusula zaali ziwera ssaawa nga 10 awo ne batusimbisa layini ne bakebera Bannayuganda Abafilipayini Ababangladesh Abaethiopia abaki buli muzi wa misango buli alemeddwa Saudi Arabia olina kubeeramu awo shegedde kati bakebera gweolina musango ki gwe kiki ekikuganye gwe babosi oyagamba olina kudda Uganda bulijjo okola ki mu Saudi bulijjo oli okola irigale okay dawano then kati awo munnaye zaali ziwera ssaawa nga emu 2 awo ez'okumakya musajja empapula ze yampa ngenda okuzira ku bawalabu abaana abawalabu abali eri Ababangladesh kale mulimu era abamanyi Oluwalabu ne baŋŋamba Abapakistani Mupakistani yakwata papula bw'adda ŋŋamba igwe sirira kye yaŋŋamba go to prison kati yali tubadde bajja tebamanyi Luzungu yaŋŋamba ogenda mu prison gyonaafudde Uganda nemugamba ate prison ngenda kukolayo ki kiki ddala wana emboozi eno yadnaku naye walayi natuuka neŋŋamba kyonna kye kiri kati nakulamalamu bbanga saamubuuza kuba naye yenyini yali alina omusango gwe nga naye byamutabukako kati gayi yaŋŋamba ekintu kimu prison ye Saudi Arabia kati bino ebibyo birimu nti egundi wadde okola irigale bosi we yakuteekako embeera olina kudda Uganda of course gwe bajja kutta ogenda kudda Uganda kati ganako bambi kalina omusango bagwalegwa bakakubaateko mugagga kati konga bwe buno basiibale aboneka bayi udio kaliddayo mu nsi yaabwe yabimanyi kati empapula ze bankwasa ne batusimbisa layini awo ssaawa nga 2 zakumakya ne batusimbisa layini kumbe eri gye tugenda mu kigeeti ekiddako waliyo ekomera ddene yali ddene lyekomera wenatuuka ku kilayini bwe baggula geeti muyingira geeti nga 10 zonna zibandookinge ngenda okulengera ekigambo prison mazima bakiwandiika na mu Luzungu prison kiriko prison biki Saudi Arabia neŋŋamba nyingidde prison byaddala natuuka neŋŋamba byaddala nno mbadde ensaaga oluli mbadde ensaaga manyi nabonaabona mu kusooka neŋŋuma neŋŋamba kyonna ekiriwo nja gguma neŋŋamba nasalawo sejjusa oba kudda Uganda
kanzireyo era we twayingira prison nengamba kati wano bagenda kunsiba bamansiba bbanga ki simanyi twali mu kisiibo kya 220 mu ya lockdown ya so zimaze lockdown yali ya 220 kati 220 nga tujitata waliwo byali bitandise okudda mu Uganda eri kale yo lockdown byali byaggwaggwawo dere Saudi naye wano Uganda byali bikyaliwo kati ekyo kisiibo ky'abasiraamu ekisooka bwe nayingirira prison tuli mu gwa kusatu gwa awo bwe nayingira prison muganda wange abasajja jamu engatto esimu leeta wano ebintu byose nabyo biteeke wali babiwandiike esimu gijjeeko yingira ekkomera ne batuyingiza kaluumu sirikeerabira luumu yali nnene bwe natuuka mu kkomera esimu we nazireka eno nagamba kati ngenda kugambira ku ky'abantu nti ndi mu prison era ndiva ntya wano kati nenyingira ne batukuba ebifaananyi ebyo byebakuba kwakasa nti oli musibe era kubaako n'ennamba ngenda bikuwa abantu ojja biteereka mu interview ne bampa obusibe nali mu emitwalo nkaaga oba namba yange y'obusibe oba nali mu mitwalo nga nkaaga eyo pulasi oba nalimu sikyabijjukira mbirina kuno ku WhatsApp nali musibe ndowooze wa mitwalo nga nkaaga oba mitwalo nga ameka kati nemmanya nti kati wano ndi musibe era akafaananyi kange ne bakakuba ne bakateeka mu ministry ya Saudi Arabia era kuva olwo nentandika obusibe bwange mu kisiibo ky'abasiraamu awo nembeera mu kkomera nasangamu of course sasangamu na Uganda sasangamu na Uganda mweri eryasooka nga gwa balimu namwanga naye mulimu abasudani Abanigeria ababulaka bannange baalimu bangi n'abasaudi ababulaka mwe baalimu abapakistani ababindi mwe basibira buli muntu kikula kya muntu so mweyo lumu yasooka namalamu wiki yalinga emu ne bandeeta ne bajja waliwo tiketi yasooka twali mu covid oyo nenga balina okusookebera covid test nali mazemu wiki emu ssebo naye ekomera wali wakalima nali mazemu wiki emu naye ne bajja ne banchekingako wali ndowooze aba company nga ba-informing omubosi wange nabamugamba omwana gwe wasiba yali talina musango okukola kwe n'okukoowa kwe byali mu contract nga biraga nti alina okuwummula n'okukola tewamuwa time like nga tosobola muchallenge kuba eri nsi ate yagula omunayuganda okumulwala eri naye kale nga bamuteekako pressure ndowooze bajja ne banchekingako mukomera mwe batusibya mwalimu abantu ndowooze ng'enkumi nga 2 mweyo lumu yasooka yali ngazi nga nnene empanvu naye nga mulimu bangi naye nga life ekutokyalinga kisiibo olina kusiiba nze ndi mukatoliki naye ng'olina okusiiba ekisiibo mulina kulya bwe baaziina biki ebyo nga bitambula ebyabasiraamu osiiba olina kusiibulukuka nga tewabimanya musajja wakato okusula ekkomera gaabwe of course mulimu bateekamu bino ebyokusulako nti mulimu ebibulangiti ebyo naye nga abasookamu babyekwata olina kwenyigiriza ku biveera byabwe kati kikuto kyalingamu nti mulimu SC mu Uganda ndowooza ekinyigiriza mu kkomera tukomera ya Uganda Kafunda buno butusookerwako bu posts naye gali magazi naye nambazi y'abasibe bannyingi kati mwenyiga nemuleeta ekibugu nemuleeta ate muli ebbugu mutosobola difuna bateekako SC ne zibakuba nemunyogoga nga toyina kati munnaye nalina akamalamu yali wiiki eyo ngenda okulaba bateese passport yange bagamba Uganda mulimu muno muna Uganda Frank Makubi Frank ngenda okulaba nga bansoma nga bampita nga nengenda nenkola covid test olwo nga manyi ngenda Uganda kati guy omusirikale kyava ngamba tugenda okoze covid test yasooka results nezikomawo nga mugudde mbu nina covid test olwo no babifudde oba mission iyo naye ebanga ya Mwarabu okitegeera ne bankyusa olwo ne banzija muline ekkomera erisoose ne banza mu kirumu ekyokubiri omuli omwe nawasangira bannayuganda karantine
oba toli mu karantini ne bagamba olina covid wale olina kuddeera mu kkomera mwenyini omuli abatalina covid bagezi nti olina okumalako obusibe bw'omwezi gwe yakuwa okitegeera kati gayi nasanga mu bannayuganda mukomera mu bantu nasanga mu bannayuganda abasomaliya abaki then awo bwe natandika okutandika ndi kati ntandise ofuna ku mikwano naye abannayuganda nasanga mwawo wali omukwano gwange kati yagenda na Poland naye nze eyakola ku ttiimu yamukomyawo nga ntuuse Uganda Nduga Zubairi naye mbasanga mwawo ne bafuka mikwano gyange balimu Basalongo Matovu naye bali bannayuganda bonna nga balina emisango gya njawulo kati munnaye awo namalawo mweryo namalamu era wiiki n'ekitundu wiiki emu n'ekitundu mu bannayuganda wena we nali kati ne banzizayo ne nkola covid test owookubiri naye ne mmugwa kati ne awo bakutwalanga alina covid test obulwadde bwennyini olina covid ne banziza muli neryabano ababadde bagenda otutravelinga naye nga balina covid ne bakuteekayo ennaku wiiki ezibanga wiiki 2 badde mubakebere oba kati musanga abalwadde ba covid owaddala nga bakolola abafilipahiri ababangalade nga bulamu bubalumira muli buladi ng'embeera eri muli nga buli kaseera oba nga nawe nyini atali mulwadde gwe bafudde omulwadde n'olwala n'owulira nga n'obulamu bukolaki bwali bukwata of course covid yalimu naye nga wali mu babasibe babaleeterayo obudagaladagala naye kati we nategeera nti nina ofuluma ekkomera eri mwalimu enguzi ng'olina liisanguzo ofuluma mu kkomera eri kati ate kati awo jjukira omuwalabu ono aba yakuvaako okitegeera ye yakuta kati gavumenti yekuyina naye nga mu gavumenti yekuyina ne mu basirikale b'omu sabudi omwo muteekwa okubaamu ng'olina okuliisa mwali muteekwa ng'olina oluliisa bakole ka negative kano bakafuule positive oba positive bagifuule negative kati lumu batuwa ku bisimu bino ebya calls mwe nakubira abannayuganda abali Saudi nemba informinga nembaga mukubire ku baana abali Saudi mwalimu akawala baake we nali blogging anga ebisere ku Facebook mwalimu akawala bakana Shiba Case kwaliko Jackie Opo n'abaana abalala bali wao basheri nembagamba mumanyi musonde yakasente ku live kuba kati obudde nze noyendi sente zanzigwako sirina de 10 banyingize komeranga ne boss mu mubanja teyampa na sente ebimu kitegeera munna yakawala ako kakwano kange nnyo kadde na Saudi kadde ku kyeyo bakali Saudi somewhere mu nsendala kati nekagenda ku live yange page yange kali kadimi nekateeka ko live bannange breaking news maka pulo maze mune muuliza twagalayo bannaye tusonde bakadama balina wanulavu kati ngeshinga wonalaba bakwata balista team obo mujjukiro we Dubai eyo kati nange nali trendinga nnyo ebiseera kwanza nakolako story ku Facebook okwo ne trendinga ne bakubako omwana ku live yange na trendinga nnyo TV omwalabu yamukuba ku live nga ali ku live omuwala na trendinga nnyo butambi wange ne babusalamu ku TV ne buzanya nnyo Uganda kati ne trendinga abantu ne bamanya ne bafollowing maka pulo we Saudi Arabia kati ne kibakwata kati omwana we yagenda ku page live na asaba yo sente ne bamuwayo 10 nga 2 milioni nga 2 eze Uganda then basindikirako ezannyamba awo ne mbagamba okufuluma ekkomera ne nkubira direct call Palaso ne mugamba nasoka ne nkubira Alani Cruz nakubira Uncle P kuba bulaza wange namukubira naye nga Palaso takwata kolonso naye bobamanyi olusa ayinza okugana okwata ennamba nga tagimanyi biki kati Alani Cruz yamukubira namugamba no maka pulali bwati ne bwati waliwo ensonga ezatuukawo naye mbirabye nawe ku internet wano ate naye ankubidde kwa nalina ennamba zinalina mu mutwe abo omanyi n'obeera mu siro otyo ine ennamba z'okwatamuko nomanyi zisobola okulisenga kati so ennamba ezo we nazikuba Uncle P nakwatagana ne group y'abaana ebiseera ebyo ba team Palaso ne basonda yawo obusente ne yanko nayongerezaako ne basindikira mu to wange then ebimu nezintu wawo naye zantukako mu biseera nti okugulirira kuno omusirikale gwe nawa sente nga zintuuseeko namugamba nyamba
mboneredde ekimala nfulumye ekkomera lino oba covid test ogitootya oba ogitootya naye fuba nnyo olabe otetenkanye etalenga siina bulwadde nfulumye ekkomera nkooye abantu bendimu balwadde ate ngenda itageera omwezi gwali guweze era wali wabulayo ennaku nga 3 guwere gayi waliwo aba Ethiopia bali mikwano gyange be bayogera naye mu Luwalabu nansaba awo sente ze yansaba the good thing nti nali ndisivinzeeko ezimu wali wabawo enamba ez'abaseeyo n'okwatagana nabo nenkwatagana nako ne bakateerako sente ne kagenda mu covid test system ne bakyusa buli kimu bannange nako ekulumira Saudi eyo ne bagita ne banta nali ndi awo nga tiketi yange yemu kubagenda okutwavolinga mu nnaku bbiri government ye yakolera ticket government yekolera ticket era ne mba ndi awo ne baŋŋamba ne basoma abagenda okutwavolinga bannaye mwe nali nagamba ekiki era enkeera ne baŋŋamba mugenda ku airport saawa bweziti ne batusiba empinga ebijegera awo ku bigere oyinza okufulumira ku gate bannayuganda muli bagezi abaddugavu tebagala osigaleyo ne batukolera ne batusiba egundi ku maca sawa nga 8 gwa kiro ne batuvuga paka ku airport babayisa mu basement kunjegere mukyali basibe kunjegere bakuyingize empingu ekijegere kyekkomera bakikugirako ng'oli ku nnyonyi awo ennyonyi ero etokota ne babajjako bayingizawo mu biruumu awo ne bagamba bakonfaminga nagenda wali mu system Frank Makubi bakulaga tukutaleka emyaka 5 bani ovuddeyo tumazeeko contract wakola kino wasoyo omwalabu myaka 5 so byaliwo ebityo nga biwanvu nnyo tegeza kati emyaka ogitambuddeko emyaka 3 kati obulayo emyaka gy'ebiri oddeyo Saudi Arabia ndoozera naye ndiddayo ng'olaba edda nnyinza obutaddayo era kati nsaba Katonda nze newemba ŋŋambye kuva wano mu Uganda mu bulamu bwe natuukiramu at least ngende e Europe awo mmanya nti ngene okudda mu bawalabu ndabanga kiralamu okudda mu bawalabu so emboozi ye Saudi komawo e Uganda na by the way onaku esimu yange baginziriza koolo byali biwanvu bali bazitwala batuwamba ne babinziriza nenninnya ennyonyi nenkomawo e Uganda natuuka ku airport wano nga nsiwuuse bulala nnyo nga ndi enviiri tezitegerekeka sitegenda kogga era n'ogenda ku mikutu nolaba interview gye nasooka okukola ne Alan Cruz nga wakadda ne Quest TV walayi toyinza gamba nti so nali nakogga airport natuuka siina yadde 10 natambuzaawo bigere neŋŋenda awo ebadda era ifu mwana buli muntu alina onnoonya ssente ate otoba so tebyali byangu emboozi ya Saudi teyali nnyangu era omulanga gwenkuba buli mwana agenda ku kyeyo oba muwala oba mulenzi ng'ogendedde mu bulumi beera mwetowaze tova mu nnyumba mwogenze osigala abatolosi obawa bubakati abatolosi yes by the way n'abaana abatolosi bano kino sikyogera mu bubi omwana wagenda okutoloka mu nnyumba omwo oluusi abamu bakyalenjingibwa waliyo abavaayo nti bavaayo lwa ssente gundi afuna ssente bweziti yatoloka n'avaayo ne mulimu n'ayita mu mbeera y'okkubibwa mu mayumba omwo ng'oluusi atulugunyizibwa sigamba nti gwali e Uganda gaana okgenda ku kyeyo kubanga buli omu n'omukisa gwe nze Makapulo nasibibwa ne waliyo avaayo nga tasibiddwa n'amalako kontrakiti n'akoma nawo nga n'akasente akaleesi nange yesi nange nafunayo kuba nze save makyeyo nali nkozeeko era nze ssebo nnyina emmwanyi zange nazisimba ndi Saudi ekibanja kyange kiri eyo mu kyalo nakisimbako emmwanyi zinyirira era zatandise n'okubala mu mwaka guno nazimbako nali nguzeeko ennyumba nemanya nguzeeko ploti nenjiwa material nenzimba mu busente bwe baali bansasula nali maze gikomerera biki yadde waliwo ebigenda bigwawo naye era ate sinagamba ate si mu bbanga lyembaddeyo nsobodde okutegeera nti kino basobola okukikola bwe bati era kati obudde buno nsobola okugamba nti yes nakwatako ku bintu ebyali biweza miliyoni za ssente kitegeera so
save mayo era njagala nnyo n'omuntu ali wano ng'owulira Uganda ekulemi endo otetenkanye entanda jo nga tuva wano entanda jo sibirira oyo abulako ennaku 3 okulinnya okugenda kisobola ogana mwezi ennaku 3 nyisa osobola okukola emyaka 2 n'emyezi 11 n'ennaku ezigwamu nekigana mu nnaku 3 ezisembayo ate kubanga sisonga nti omwalabu agenda kutera mwezi ennaku oluusi 3 contract bweggwako aba ayagala omwongereyo kati tugeze abaana bagenda okutebwamu ng'ekisibo kinatera okutuuka tebabata kituufu ekyo babagamba ssebo olina omalako ekisiibo ogende ng'ekisibo kiwedde kitegeeza obulumi obwo Katonda yamanyi bwabutuyisaamu obwebyeyo ekitegeera kale tweyanza nnyo mbadde n'omukulu Makabro luli yali ayogera birala leero ayogedde birala naye nkakasa emboozi bakozeemu amakulu mangi koze sawa zino yagalagaana Uganda ekyobugaganoza kati kyetulina ekyamaanyi be baana abagenda batuyimirizaawo nnyo era Uganda muganda we ne waaba bulooka w'ettaka tulaba basenkyale tulaba basimama emikutu egijira baana abo basobola okutuwa sente kale mbadde ne Makabro aba CD omusuziri erinnya liking a video Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.